Mukama Yesu Kristo yebazibwe aboluganda mpitibwa DIDIER njagala kwebaza Katonda olw'omukisa mpadde era mbadde nsaba musooke muyire katono muyimire katono kubanga muyinza kunyebakako newankubadde saagala twebake kubanga Katonda ayagala kwogera nammwe okuyita mu DIDIER. Mukama Yesu yebazibwe badde nsaba oseeyo omwoyo eri ekigambo Katonda yogere naawe kubanga engero 16 olunyiriri olwabiri kankiddemu engero essura 16 olunyiriri olwabiri baba mama muamika mko na Biblia Kiswahili utatusomea hiyo Methali sura 16 mstari wa 20 Methali kitabu cha Methali sura 16 mstari wa 20 engero sura 16 olunyiriri olwabiri kature Katonda cyayogera. Neno la Bwana linasema atakaye tafakari neno atapata mema. Na kila amwaminie Bwana anaheri. Amen. Amen. Ti asa eyolugande gambi asayo moyo ere kigambo amara abange birungi. Era buli eyesiga Mukama alina omukisa. Mukawuli dako eyolunyarwanda gambi etya Imigani 16:20 Witondera ijambo azabona ibyiza kandi uwisunga Uwiteka abahirwa. Amen. Havuze miki Uwitondera ijambo azabona ibyiza kandi uwisunga Uwiteka abahirwa. eyolunyarwanda muyitegeeza wano ateka mu nkole ekigambo kibayita ukwitondera ijambo ateka mu nkole ekigambo aliraba ebirungi ekitegeeza kuwulira kimu nene okuteeka mu nkola kirala. Ey'olusali negamba afumiitiriza mwenye na tafakari asaayo omwoyo yega kufaanana nnyo Oluganda okusaayo omwoyo kwe kufumiitiriza kwe kulowooza ku kintu onakuwa preoccupé you become obsessed. To be obsessed means to be overtaken oba okumalwawo n'ekintu kiringa okuba nti ekintu okusaayo omwoyo omuntu yena yalaguddeko mu mukwano oba omulenzi oba omuwala kati nga mwabakuze mumanyi kyabaita okugwa mu mukwano. Omuntu bwagwa mu mukwano tugambe nti singa ogwa mu mukwano n'omuwala oyinza okubeera mu saavisi one tulowooza nti oli mu saavisi yakawungeezi kumba mutima gwo wotadde nga asaayo omwoyo eri ekigambo kati gwe osaayo omwoyo eri omuwala g'oyagala. Ekitegeeza okusaayo omwoyo kwe kugwa mu mukwano kwe kulowooza n'okufumiitiriza. Ey'Oluswayiri gambye mwenye na tafakari neno atapata atakaye tafakari neno nzo kumedite afumitiriza ku kigambo aliraba ebirungi ate n'oyo yeesiga Mukama mwenye na mtumainia atabarikiwa aliraba omukisa. Mukama Yesu yebazibwe yonyalanga ngo uwitondera ijambo biragwe kubona ngo uzitondere icyo utabanje gushira mu mutima era manye gakuteeka mu nkola gava mu kintu cyose kusengura no kifumitiriza nga Daudi bwacyogeraza buri 10:19 olunyiriri wa 11 nterese kigambo kya Katonda mu mutima gwange ne mwokonona ekitegeeza nsoro kiteeka mu nkola kati kino kyanga bwokikyusa vice versa kigamba nti sigenda tereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwange okusobola kwonoona kati bw'olaba katokono kitwangwira lwakuba tetutereka ekigambo mu mitima era kasa kisenguka kuva mu mutima okwonoona era kwangwirwa. Kati Mukama tuwe ekisa tutafakari tukemeza kutafakari tutaweka matendo wewe byejuza enegamwe tufumitirize ate mu kufumitiriza kigambo obo kisengula okukiteeka mu mutima kubanga omutima gwe gwawe bwo buyinza bw'okusalawo kati bomalo okukiteeka mu nkola weetaaga kubanga kivudde mu mutima n'okusalawo kw'omutima naye nga omutima okusalawo weetaaga kutafakari okufumitiriza. Kati ate eno yegambye nti okusaayo omwoyo kyebayita okugwa mu mukwano bw'osaayo omwoyo eri sente okomekereza nga sente omwoyo gwa mamoni nga gukututte. Katonda yangamba nga nikawanda nali ntudde service ngeri bwetu eddoboozi nali nsanga nga ntudde ningamba nti ngambira abantu bano ti amaanyi agabakyusa tegali bweru wabula gava mu ebyo bye baagala
ekintu kyona kyoyagadde n'ogwo mukwano nakyo kirina obuyinza bwa kukukyusa era kyovula bakabaka Sulemaani mu magezi mangi ge yalina yagwa mu mukwano n'abakazi ne bagamba nti ennyumba gye wazimbira Katonda newankubadde nze ndi mutabani wa Faraawo gw'osoose okuwasa Sulemaani nange nzimbira essabo ffe tusabira mu nsabo tusinza zirubaale ennyumba ya Katonda wo owa Isirayiri gy'ozimbye nga yakabi nange nzimbirako bali ennyumba kubanga ewaffe wa Faraawo tukolagana n'ebyekika bingi kyetaaga essabo Sulemaani n'agamba engeri gye nkwagalamu kanzimbe essabo n'agenda ewa Yezeberi n'awasaayo omulala Sidoni kati ate awasanga mu lubiri kati nawe ne bagamba nti ffe tusaba zyasha ne zibayaali twagala naffe essabo tuyinza kuzimbira Katonda we ennyumba ffe n'otatuzimbira olw'okwagala abakazi newankubadde alina amagezi okwagala kulina amaanyi okusinga amagezi era bw'oyagala Katonda kyangu nnyo tusooke tutendereze Katonda mu dakiika entono nnyo tulyoke tuyingire mu kigambo kyakwogera nti Katonda ayagala tusanyuse eggulu kubanga tulikaabiza nnyo era omutwe gw'ekigambo gugamba tusanyuse eggulu kubanga tulikaabya nnyo ate ngenda kinyonnyola kubanga omuntu yenna kasita yeenenya okuva mu kibi era singa weenenya okuva mu kibi kyonna ky'owangudde eggulu lireetera okusanyuka ne liserebulatinga naye ate bw'okuba livansi n'odda mu kibi kye wali weenenya eggulu lisigala n'ennaku essanyu lye baserebulatinga lwakwenenyako naye ate basigala n'ennaku kibayita ekiriyo bakibayita basigala n'olumbaga nti tufiiriddwa eggulu lifiiriddwa era tewali ekyamagero kyenyinza okukola nga DIDIER ne bwentambuza omulembe eggulu tebaserebulatinga bwenzuukiza omuntu abadde afudde mu mubiri n'akomawo ekyo fe basanyuka fe baserebulatinga naye mu ggulu ekyo tekibakanga tuba kati Yesu yagamba temusanyuka lwa kugoba abantu mu dayimooni lw'okuba nti emizimu gibawulira ekyo temukisanyukira Yesu akigamba nti eryo si ssanyu kati wabula mulimane nga musanyuka kubanga amanya gammwe gali mu kitabo ky'omuggulu ky'obulamu obutagwawo kitegeeza nti Yesu asinga kwagala tusanyukire by'obulamu bw'omwoyo okusinga visa okusinga emotoka okusinga obufumbo bwa wano buyinza okugwera wano eggulu n'olifiirwa ate singa okuba livansi ng'ovudde mu kisa ky'obulokozi eggulu lisigalana n'ennaku kati kyovulaba obutwa gugamba tulekerawo okunakuwaza eggulu tulisanyuse olisanyusa otya mu kukuba olutta ng'ova mu kibi nga weenenya ng'ozibwa bujja ng'ova mu kibi obwenzi badde bukuwangula bw'okuba olutta ng'obuvaamu eggulu liserebulatinga bw'owangula obwenzi n'osanga obulimba bukyakuwangula n'okuba olutta ng'obivaamu eggulu liddamu ne likola embaga DIDIER tukozeseza embaga emirundi kati buli kibi ky'owangula ng'okivaamu ng'oyingira mu Kristo obulungi okunywera eggulu oba olikozesa embaga naye ate emagombe babeera n'ennaku kati ate bwe okuba livansi n'odda emabega eggulu embaga lye baakola emagombe bye bagikola kakati mbadde nsaba tusanyuse eggulu tulekera okukozesa setaani embaga tukozese Katonda eki tugenda kisoma kamaffe Yesu yeebazibwe tewali mbeera nnene Mukama gy'atatambala tewali olusozi oluwanvu Mukama lw'ataseeteeza tewali mbeera nnene Mukama gy'atatambala tewali olusozi oluwanvu Mukama lw'ataseeteeza amazima tewali mbeera nnene Mukama gy'atatambala tewali olusozi oluwanvu Yesu lw'ataseeteeza tewali mbeera weewaawo Mukama gy'atatambala tewali olusozi oluwanvu amazima tewali ekizibu ekinene Yesu kyatasobola okuddamu tewali olusozi luwanvu Yesu lw'ataseeteeza tewali mbeera nnene amazima Mukama gy'atatambala
tewaro rusozo ruhambu mukamarata oh tewari ebiziwe bingi bizo kuzitoweri katonda tewaro rusozi rono ruhambu mukamarata teza tewari nene amazima mukamaja tatambara tewaro rusozo ruhambu mukamarata bisugwe muga ogwamazi wese nanenywa neonyota bisugwe muga ogobulamu wese nanenywa nefuno bulamu Yesu gwe muga ogobulamu wese nanenywa nesumurulwa Yesu gwe muga ogwa sente wese nanenywa neono bwavu Yesu gwe muga ogwo bugaga wese nanenywa nefune subi haleluya 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 ori mukuru Yesu ori mukuru ori mukuru Yesu ori mukuru ori wamanyi Yesu ori wamanyi okukira bararabona ori wamanyi ori wamanyi ori murungi wewe ori murungi Yesu ori murungi tukikakasarero ori murungi ilo sanide Yesu sanide wewe sanide osanide ori wanjawulo ku bantu bana ori wanjawulo Yesu ori wanjawulo ori mulungi Yesu ori mulungi haleluya 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 yeseri nyaryo nekigambo cyo obikora bitya bisukurumye okusingayo bakabaka besi bavunama webawurira inyayo yeserinyayo amazima weryatura buri bibi
yonarivunama na buri rurimi rugando runyankwe ruswahili rona rwatura nigwe mukama Yesu gwe mukama nasinzanga nasinze imba nasinzanganze nasinzanga Yesu nenemeya haleluya sinzangerinyayo navuna mangajori navuna kuna murondo yo kabaka kuna murondo yo haleluya na sinzangerinyayo azimana sinzanga kabaka wibona sinzanga demeya haleluya yena sinzangerinyayo nabuna mangajori Yesu nabunama kuna murondo yo kabaka kuna murondo yo haleluya na sinzangerinyayo mukama katondo weje nkwebaza kubanga ogenda kogera na buruganda nsaba mukama nga mukuburire kigambo buri murwadde yena yaze wana mukama aya nizo kuonyezebwa okw'omubiri n'okw'omwoyo nsaba mukama waberewo okuzukira nsaba mukama waberewo okuzibwa bujja nsaba mukama waberewo revival nsaba mukama waberewo okusumululwa okw'omwoyo n'okw'omubiri mu linnya lya Kristo Yesu waberewo enjegere zikutuka ayi mukama mu kusinza kuno Paulo ne Sila basaba be basinza mu bikolwa by'abatomesora 16 ayi mukama mu lunyirwa 26 basugamba be batendeza nga bali mu busibe mukama enjegere nezikutuka emirango ya gerezi kefunguka we byabera bwe bityo era muka byaletera banje okulokoka n'omukuru w'ekomera yari akumya abasibe yakomekeza nga arokose cyava mu kusinza n'okusaba cyava mu kuyimba mukama tubade tuhimba samuka urebe emizime gifuruma okuva mu buramu bw'abantu bo mu linnya lya Kristo Yesu waberewo mukama amanyi agakizikiza gawangurwa okuyita mu kuyimba okuyita mu kusaba okuyita mu kulira ekigambo kye wagulumiza okusinga erinnya lyo niwankubadde byonna obisuukulumya naye mukama wayogera mu Zaburi 138 olunyiri olwokubiri wayogera nti okulugulumiza ekigambo kyo okusinga erinnya lyo nsaba nange mukama ow'emitima gy'abantu bo okugulumiza ekigambo kyo kye tugenda okuwulira ayi mukama kigulumizibwa mu mitima gyabwe okusinga erinnya lyo kisobole okuleetewo enjawulo kizeewo obujja abaafa bazuukire mukama batalina engeri mukama bafune engeri eyazze wano yenna mukama ayaniriza ekisa ekipya nsaba mukama revive eri munze ngisabidde mukama bajja nabo bayandure mukama nabo bagifuneko transfer bakulete bayita sheya nsaba mukama buli yazze wano ajenga ng'eryanda nga likalu nsaba mukama buli lyanda eryaka wano likoleze munaalyo tuve wano ffena mukama nga twaka ate obutazikira tukoleze banaffe saba mukama revive n'ava wano egende koleza abalala mu linnya lya Kristo Yesu mukama waffe amina. Sala mujulidde ove wano ng'oli lyanda eryaka ogende nga tozikirabo tuvaamu ogende oyikoleze amanda amalala agalinga agayikamu amazzi tetale gyazikiza ono yali munabbi w'amaanyi siba kiri kati wazikira ku luno n'okuddamu okwaka ng'eryanda ogende okole ki okoleze amanda amalala okoleze muganda wo okoleze n'abamaama kubanga babega nti mu nnaku z'oluvannyuma n'abazeeyi bajja kufunanga okolesebwa kama feesi yebazibwe haleluya wali wakyali mulwadde Paulo ne Sila basinze ne batendereza enjegere ne zikutuka bw'obanga waliwo ebitanaba kukutuka okuyita mu kigambo waberewo ebikutuka Setani tetumwegayirira tumugoba bugubi mu linnya lya Yesu na buli kyagezaako kuzimba amenyekere bwereere abifuuke butaliimu bw'oba wazze wano Katonda n'asiima olabike kusabidde ekisa ekyokwaka obeere ekyoto gwe kennyini ogende ng'okoleza banno nabo bafune omuliro mu linnya lya Yesu. Omanye omuliro ogusobola kukuuma amanda amalala oyinza okusanga eryanda limu n'olijja wa neighbor n'oteeka mu manda amalala n'olyoka n'owujja okuwujja kitegeeza okusaba n'olyoka n'okoleeza banno kati mu kayimba kano wali abamaze kukolera dda
mugenda kwasaba no muri nyari ya Yesu anatawulira umuriro ubwo tugusaba ubupya ogwa mpeteke tunateka kwingira mu Pasaka mu kujukira okufa no kuruzukira kwa Kristo njagala kwogera omanyi gwo musayi gwa Kristo era njogererwa kitu no kusanyusa eggulu. Haleluya mama maya agenda tubura cyayoresebwa mukama Yesu yebazibwe bobona ingire nje nakuzukusa nkuwakazindaro tubure mukama cyakuraze kubanga toyinza kwebakira mu rukungana ngaruno ne umarageba norota bubi atuza kurota ibizunga gikuduse imisiri no kurota ebira muri nyari ya Yesu ne yate okimanyi mbadde mu kusaba kwa dry egulona okuva ku Sande kakati ate ekiro cy'orware unarose bubi ningarwana nebitarimo amakuru atenga nebuza mu kusaba kuno kwa dry amafuta ganone ngagengera tero ati ndota bubi kitegeeza cyecyo kitegeeza setana yagala kuzikiza omurugoma zo kukoleza boraba ngo osabye entero nezingira omara kuwereza already eggulu lyasanyusa abantu bajurira ate setana agamatika kuje kwa mafuta goma zo kungana turabe banagayiwa kugama boraba abantu basimye manya setani yakozeshi simusanyufu agama katono musanyuriye nyiza teka mu amazi buno murongo zikize katigwe tekitegereza tate sijja kudamu kusaba kubanga buli wensaba ndota bubi nedda wabula katona bakuwadde chance otegere nti wakonye setani no muyisa bubi kyovura bayagala kuleta backfire akulumba mu kirooto kubanga mu buli otana kufuna wakubangura mu kirooto guno no bikita bya kuzanya ne mu buli wako kuba ne kusabide kifa ofune n'amanya gawangura backfire muri nyari ya Yesu Kristo tugende mu Luka genda kwesumira uruganda kuruno ngo bo budde kubanga ndaba edakika ndinga asigaze edakika entuno banange ndakika zanguye ubo kuyimba tunakubarana ko simanyi netwanguye kubanga mbadde nyamba mu mbadde nkoreza mu mwode mwanyogoze nnyo Yesu afiye bazibwe tugende mu sura ya Luka sura 15 onyiroro musanvu paka ku 10 turero ati katonda uri kitonde special gamba muno uri kitonde special Luka enjiri ya Luka sura 15 onyirero rwa musanvu paka 10 Luc chapitre 15 verset 7 verset 10 jusqu'à 10 Luka enjiri ya Luka nanti muurirenze muremo kurira banno muremo kwebuuza ndinga yogero olimi rutategerekeka ngambye Luka bobanga tebi urikise damo buze nti kitabo ki etowulira nansonyi ngambye Luka sura 15 orunyiri rwo musanvu paka 10 kitegerekekawo okay yatusa tusomere wamma somo Kinyarwanda twali buzi ndababwira yuko mu ijuru bishimira bati umunyabyaha umwe wihannye kumurutisha abakiranuka 99 badakwiye kwihana cyangwa umugore waba ufite ibice 10 by'ifeza yaburamo kimwe ntiyakongeza itabaza agakubura mu nzu akagira umwete wo gushaka kugeza aho akibonera iyo akibonye ahamagara inshuti ze n'abaturanyi be akababwira ati twishimane kuko mbonye igice nari nabuze rw'icumi ndababwira yuko ariko haba umunezero mwinshi imbere y'abamarayika b'Imana bishima umunyabyaha umwe wihannye amen amen uriye yoruganda Luka 15 rwo musanvu paka 10 mbagamba nti wekitu onana yogera Yesu Kristo mukama waffe haleluya mbagamba nti wekityo eri n'abanga sanyu muguru si wano ku nsi wabula luddawa olwoyo alina ebibi omu eyenenya tebetaga bangi okukozesa kasa gwe osalawe wekka nga ggwe n'ogamba kusinzira olaba Pastor Mary nga bw'ayogedde ku lwokubiri bubaka buli bwe twayogerako ne nga nti munange n'okusabira omulabe w'omukisa n'omusonyiwa kyamuwa obuzibu naye ate akomyewo ng'ajulira agamba nti yakiiga yakyandiza omwoyo n'akimuwa namuwa ekisakati yayiga kye baita okusobola ate n'okusabira omulabe w'omukisa tekyandibadde kyangu ate n'alyoka okukakasa nti yafuna amafuta ago n'alyoka n'abisomesa munne n'abimuyigiriza kitegeeza ensigo
je twasigaruri yagena nezara ate nagiryoka nagitransferinga kubarara kitegeeza singa katonda abadde wakuwa abantu amafuta abali n'okuwa Pastor Mary amangi kubanga bakimanya agenda kuleeta barara nanti bw'obanga tosobola kugasa bano katonda lwakakongera alina yayongerwako bw'olaba katonda nga mwongedde tufuna bujja gwe sooka ogase ku ekyo ky'olina oli mwesigwa tuli ffenna mu Luganda nze nagamba Mukama naye Mukama mpe ekisa ze saagala byakwogera mu nnimi wabula lwanalaba boogera mu nnimi oluusi bamu babeera n'amaanyi ne boogera ennimi zitaliiyo ne batulimba mpa wabula Mukama okuzivuunula zino ennimi sobola okutegeera abayaaye n'abatuufu n'emyoyo emibi kati ekyo nakisaba bwe kityo kati wayitako akabanga 221 nani nakava Nairobi Mukama nayogera nange tinabeera mwesigwa mukuwayo buna bino mu kusomesa bye naweebwa sabikozesa mu kufera nabikozesa kuzimba Obwakabaka bwa Katonda katonda ati kubanga mbadde mwesigwa mu ebyo agenda kunyongera ebirala kati wayitako emyezi 2 omu mu basumba baffe gye nsabira mu Bethel End-Time Gospel Ministries bwe yali akola ki bwe yali abulaze nga nvuunula mu kyoto ky'olwokusatu ewaffe kukolesa ewaffe wobeera n'ekyoto kya buli lwakusatu naye saasobodde kubeerayo sijja kusobola kubeerayo enkya naye kugamba nti bamuyitanga Pastor Olivier yali vice yayingira mu nnimi n'azirwamu awo mu kulwa n'empulira obwengula bukyuseemu netaleka kufuna interpretation ey'ennimi kati wenataleka kulira interpretation ey'ennimi ezo kakati musumba agenda okumaliriza okwogera nga bimu nga mbiwulira kati nendowooza nti bino lwakusoose kubeerawo bulijjo sibimanyidde ebintu bino naye mukabeera nga matagenda kunyongera naye simanyi nti kino kye nasaba ng'asaaga katonda ali sirias katonda lwaki yakiddamu olw'okuba nti nali mwesigwa mu kukozesa byenina bw'oba bakuwadde obunabbi n'ogaana okulagula kati katonda lwakakongera ebirala by'abanno olwedde by'olina tobigaba bw'oba ebaafu ogitaddemu amazzi ng'oyagala bagakozesa oyo nanyini baafu yalibadde ng'akwesagana amazzi anaddamu kubanya nti nsaba amazzi amalala bajja kugamba nti g'olina wagakozeseza sooka okozese g'olina olyoke obanje amalala tobanja amafuta Mukama kongera amafuta ne g'olina nga togazaalisa amagoba ndowooza katonda waliwo abagenda kwenenya kubanga bamu batudde n'ebintu bye baagaana kuwaayo ate Mukama bibagamba kati ndowooza mukirabye muyinza okukozesa Eggulu party after party kati kubanga batugambye bwekito bwe kibeera mu ggulu omwonoonyi omu bw'asalawo kwenenya n'ava mu kibi n'akuba oluta mu kwenenya Eggulu basanyuka era kibeera essanyu mu ggulu bakola kye bayita embaga wanafanya feast mu Kingereza arusi bakola embaga bagamba nti tucelebrating omuntu alokosege yeena alese obwenzi aboguvuddemu abadde anywa omwenge agulese asaze oguvaako abadde abba alese okubba abadde alema okusonyiwa asaze okusonyiwa nayigiriza ne bano okusonyiwa muggulu ne bakola embaga kakati Setaani yagamba nti ono gwe naani badde ng'agenda muvuremesa Eggulu lw'ekyo ne atansimatuse kati Setaani asigala n'enaku Eggulu bo nga baserebulatinga kakati lwaki tetusanyisa Eggulu ne tukozesa Eggulu kye bayita party after party kubanga Eggulu erisinga okubeera n'enaku okusinga bayaga yeena kankiddemu Eggulu erisinga okufiirwa kubanga genda eyingira mu bangi era Yesu agamba nti ekkubo erigazi eritwala abantu mu kuzikirira liyingiramu bameka bangi ekkubo erifunda Matayo 7:13 ekkubo erifunda abalokole abamu tebaagala diyitamu lyakwefiiriza ku lwa Kristo bye basimbira layini okkiriza kubifiira ku lwa Kristo kati ebyo ekkubo erifunda tebaagala diyitamu era Bayuganda bayimba oluyimba kugonza lino ekkubo tinseeyeeya ngenda mu ggulu naye ate mu ggulu tebaseeyeeya okugenda mugenda nawe oseeyeeya yes oseeyeeya ng'oyingira geyeena n'okugenda mu ggulu bagamba nti ekkubo lifunda olina okwenyiga bw'obeera munene olina okubeera mufundamuko Yesu yebazibwe bino tebabyagala kati ne bwe mukuba otulo kubanga bino tebabyagala bebigamba nti ekkubo likuyingira mu ggulu Bobi Wine yayimba oluyimba nti everyone wants to go to heaven but no one wants to die kati lwe yagala kuyingira mu ggulu naye nga nti wali yagala kufa kubanga oluusi okufa kukuyingiza eggulu bwobanga wayimirira mu Kristo akuweesa eri eggulu haleluya
kati magamba chimba wadde obujulizi bira biri mu lumu nayo ngero wako kibayite kirabo kya kuvunula ennimi boyogera ennimi ne watabera avunula amangu ago nesanga network nge connectinze nefuna tang interpretation ekyo nakiweebo kubanga nti nali mwesigwa Katonda watu bayangamba kitegeeza Katonda kyasinzira ku Saala wabula asinzira ku nsonga lwaki nasaba nze nalaba nga wali ababifereramu nayogera ennimi naye nga zitalimu amakulu jase balabe nti wa mwoyo nnyo nate ennimi osanga oluusi nga zirimu n'obufere nabala bazikopa eyo ku lusozi wala baziyigiriza nga ribo sekreta bala ne baze Katonda omunala nti ngo rebababa sakara barababa kati omuvubuka omutwanga nga tusoma naye n'agamba naye DIDIER abarokole nawulira nga basaba tiwulira bababa kati bole nga bagamba nti wulira bababanka kati ndiwonga wulira bababanka kati waliwo bababanka wulira abababanka kakateze ennimi za wulira bababanka motulo tuvuddeyo kati wulira bababanka era bababara sempuro kana baba yafuuse baba kakati nga nosanga okuvunula wulira bababanka nokirikirya kyetaaka bababanka bakoleki kiringoye yawulira nti yali yasuze nga yeerabidde resepaase ekibali kimuyisaawo nga yagala kusomokwa n'emmotoka yingire Uganda nga ava e Rwanda kati awulira omusiraamu yamujjukiza ti ngunda badde yagyerabidde ekibali enamuyisaawo kati awulira omusango Allahu akibaru wallahi nakibali wasuze nga tena kibali nagamba kanti situfu nasuze nga seetegese ekibali nga tewaki Allahu akibaru wallahi nakibali kakati namati kanfuneyo ekibali naye nga sebe si byengenderedde ekyo kibadde nga kiyitawo mutegeere nti Mukama bw'oba ng'akuwadde okwogera mu nnimi si kuvuula boogera mu nnimi kubanga zino ennimi ziba za mwoyo n'ate Setaani ayagala zeeyagalira mu nnyo akola kye bayita copy and paste n'ayigiriza abalala Pasa waffe yatugamba nti yali yakiweebwa kyakwogera mu nnimi byagenda ku Segukupula Mountain n'alaba nga baziyigiriza n'agamba Mukama nyambe kino ekirabo kinveeko kubanga bw'obanga babikopa bwe bati nali manyi nti bya mwoyo ate abalala babiyigiriza bwe biti mu butuufu nalaga nde Mukama mpula nga kiikwasa ensonyi kinzijeeko Mukama n'akizikiza n'amulekera ekyokuloota n'okusomesa Mukama ffe bazibwe tenagamba Mukama mpa okuzivunula ennimi ezo ne bitazoogera kubanga Pawulo ye wookubiri eyandeetera obutayagala ekirabo kyakwogera mu nnimi si lwakuba nti kibi Bayibuli egamba bw'oba osaba mu nnimi weeyamba wekka naye ate Pawulo n'agamba naliyagadde musabe ebirabo ebinaayamba ekkanisa muleme okweyagaliza mwekka kati Pawulo bwe nawulira ebyo byayogera mu Bakolinso ekisooka 14 nandeetera okusaba ne ngamba Mukama kati okwogera mu nnimi bino bw'oba biyamba nze nzekka nze mpe ebinaayamba ekkanisa yes mu butuufu nze ndi muntu ayagaliza abantu era nkwagaliza by'oyagala ne by'otayagala ebirungi mbiyinza obikwagaliza nze nagamba Mukama mpe ebinaayamba ekkanisa bw'oba okuvunula ennimi binaayamba ekkanisa nina okusaba kati Pawulo n'alyoka n'abagamba Bakolinso ekisooka naye katusome mulabe lwaki Pawulo teyakuba ab'ennimi olw'okuba nti just ab'ennimi baliko ekikyamu yabagamba temulowooza nti nze ndwanyisa b'ennimi yabagamba nti nze Pawulo mwena ab'Ekolinso basiiga okwogera mu nnimi n'abeewanirako nti mwena basiiga okwogera mu nnimi nate tekingasa kwogera mu nnimi 100 ng'ekkanisa tefunyeemu olwakiri njogera ebigambo 5 mu magezi naye nga nina okuzimba ekkanisa eganyulwemu Mukama ffe yeebazibwe kitegeeza yagamba nti bw'obanga oyogera mu nnimi naye nga tewali avunula weesirikire oba oyogere wekka mpola oleme okuleekanira banno kuba oyinza okwogera mu nnimi n'oziyiza muno okusaba oli kyagala kwogera nasema nasema kama mtu anaongea mruga iko neema ya kutafsiri kama hakuna neema ya kutafsiri iko hiyo anaweza kaongea mruga tu na anamalizia kutafsiri na anasema Mungu anaongea tu kupitia ile inakuwa neema kibeera kisa kakati kibeera kisa kati wabadde ayogera tiwaliwo yaweebwa okubeera mu nnimi nga omulala oluvannyuma nanjo hivyo siwezi kuingilia kama kuna ongea mu lugha
na singe chokia neno uko naongea lugha bila kutafsiri. Mimi nitakungoja kwanza umalize. Ndio niweke utafsiri kwa maana ndio hivyo nilikipewa. Pastor aliingia Musinga mwenye alikuwa visi. Yaingira munimi. Nimi nazicyuka nempewe kisa. Nenzivunura ne atesazivunura ngacayogera na muri ndamarizo kogera ububaka atera abapasta buyamara kogera nayogera mu Ruswahili ngatatabude mwenimi. Nengamba musumba kati bino byoyogedde urete byimbade interpretation ye nimi zoba doyogera ko nganze mbade ninze bomaro kogera mu nimi ngo series kusaboro kusonzikirize nkoreki mpeyo bubaka boba byo nimi zoba doyogera katebe yayinsaho nabivunura nenga tamanyi ntabadavunura kati yeje inaryo kanangira mukuragura gatagede mu nimi kati nempra byaragudde byembade mpulira mu nimi ziri zabadayogera ngatatabude nempe tegera nti nawe bakuvunura enimi no kuzitegera kakati mukama ako kali kabonera kasooka ngandaga nti ampadde okuvunura enimi kati musumba nangamba nti mukyala we ye yasooka kuvunura enimi ze kati nze ndi wakubiri nengambe ekyo kisa we watabeerawo boyingira nabinga mu nimi nurabanga interpretation biganya network mukama mpa ekisa iyo ni neema naye ate mukama fesi yebazibu chembade ngamba Paulo tiyagana okogera mu nimi wabura yagama mwegombe ebirabo ebiyinzo kugasekanisa nanyonyoro okogera mu nimi kiyamba gwe ngagwe okogera mu nimi biyinzo kuyambe kalisa nga wali wavunura mukitegedde kakati naryoka ne baruwoza kirabikora kuba nti tayogera mu nimi cyovura babirwanyisa n'abagamba mu bakorinto kisoka soma yose kibama bakorinto waraka wa kwanza Korinto 14 mstari wa 18 Korinto kisoka fenaka tuyige banange kama fese bazibwe temumpisa bubi ate tumwe ate DIDIER nkona benimi nze kugamba ku ruda rwange nze nari wari ensonga zinasinzira ko siganye nti abogera mu nimi tate bari kweki cyambo basibika amate bibaye nilianza ko pe anjia pale bakoresha kisoka sura 14 tangira kunyura rusoka watu bari buzibu wasi paka kurokuna Ifuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni lakini zaidi kwamba mpate kuhutubu. Ndio kutadii kupana ujumbe. Kuhutubu nasema pale kwa kama kutengeneza wewe kujitengeneza kwanza wewe mtu. Maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu bali anasema na Mungu. Maana hakuna asikiaye lakini anenaye mambo ya siri katika roho yake. Ndio? Bali yeye hautubuye asemaye na watu na maneno pale ingine Kiswahili nasema mwenye natabiri hautubuye asema na watu maneno ya kuwajenga. Hiyo ni verse ngapi? Ya 3. Somo runyiruko 3 urukusoka paka ku 3 tureje Kinyarwanda bwegamba Abakorinto abambere 14 umurongo wa mbere mushimikira urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka ariko cyane cyane mwifuze guhanura njo kutu pale wanasema guhanura kuhutubu hapa wanasema guhanura njo kutu uvuga ururimi rutamenyekana si abantu ababwira keretse Imana kuko ari ntawumva ahubwo mwuka kuko ari ntawumva ahubwo mu mwuka avuga amayoberane ariko uhanura we abwira abantu. Umurongo wa 3 uhanura we abwira abantu abwira abantu ibyo kubagarura ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura ariko uhanura yungura itorero. Umurongo kangahe? Wa 4. Wa yini nasema pale msaili? Yeye anenaye kwa lugha huijenga kanisa yake. Wanasema anajenga kanisa yake. Ya kiroho. Kanisa yake ndio bali autubuye alijenga kanisa. Unasikia? Hapa sasa uhanura autubuye ni kama nani speaker. Uvuga
au presida iko na neno ya kumaliza mwaka. Speech. Kabla ya kumaliza mwaka, neno ile haitaanza kuingia kwa watu, itaanza kwanza kwa yeye. Si vile? Ndio kale kaneno hautubuye. Hautubuye maana inafanya ujumbe na inaweka hivi. Inaanza kwanza mimi. Haitubuye. Nianze kuchukua mwenye nimetakasika. Siwezi nikalisha wengine na mimi niko mchafu. Sita tafsiri lugha na mimi niko mchafu. Ndio. Na kaulia wengine na gasomea kwa kakane mu Kinyarwanda. Kakane karavuze ngo uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, anajijenga. Ariyungura. Kipekee anajijenga. Yezimba yeka yogero ururimi. Rutamanyidwa yezimba yeka. Kuhubiri watu ile neno kwanza ayanza wewe kukupinya. Hapa ilikuwa nasema juu ya lugha. Sisi ukiongea mu lugha unaweza kuwa pale unajijenga wote. Ariko uhanura yungura itorero. Mwenye anatabiri anajenga kanisa. Pale njo ukiwete alagura oba wayo bunabi oba wayo bubaka azimbe kanisa. Waliwo kusomesa, waliwo kuburira, waliwo kuyimba, waliwo kuragura, byonna bijja mu kifane kyekimo kuzimba kanisa nga mungeri yetegereke kange uli kika mu bantu. Kakati ate omuntu ayogera mu nnimi nga abantu tebamuwulira yeyamba yekka kyabadagamba. Kati wano wansi waluguru elegamente mwegombe ebirabo ebyokuzimba kanisa. Yes. Ganti naregate kakati 12 bobana wawe bakogera mu nnimi nenga network yawe na dinga teri we vunureze nnimi kati 12 gambe tane 12 12 ne 17 abakolita kisoka 14 ilo 12 mpaka 13 inasema nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka abe ariko murushaho gushimikira kuzunguza itorero. Yes. Nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe. Nuko uvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Impamvu akwiye gusaba kugira ngo ave gusobanura ngo yungure itorero. Yes. Cyovura bakati Pawulo cyasabye kirabo cyakogera mu mukama nango bimpekero cyorwa rero. Bobanga bakiwe bakogera mu ndimi saba katonda kuwekisa ezeniwe zika katonda kuwo kuzitegeza abantu bakunemu barimo kuraba ngo umugwe we daru. Era wansi yacyogera kiswahili nasema umuriro wa kumekoro roba dokomera rwa 14 14 gambye iyo usenga mu rurimi rutamenyekana umwuka wanjye urasenga ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugira icyo bwungura abandi. Nuko rero ngire nte nzajya nsengesha umwuka wanjye ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge, nzaririmbisha umwuka wanjye ariko kandi nzaririmbisha ubwenge bwanjye. Kati ya Paulo agamatiwe nabikoze sa anaongea kwa lugha na tena sasa anafanya kutafsiri na akili. Wakisema azaribisha mwuka akoreshe n'ubwenge. Ukisema inaweza kuwa nyimbo ni moja. Anaimba kwa lugha watu hawatapokea, lakini akitumikisha akili baada atatafsiri hiyo lugha inayoimba. Hapa nasemaje? Ngapi? Mstari wa 12 mpaka 14. Hivyo hivyo na nyinyi kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za roho. Takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kuijenga kanisa. Iko manake sababu mtu mwenye ana sababu ya kujenga kanisa asitamani hizi karama za roho. Kwa maana kuna wengi wanazitamani ili wakwewe mifumo, wakwewe mwizi wa kukula pesa za watu. Mungu nipasena mie nitabiri, juu na mie banione, na mie baniheshimie, na mie banipatie pesa. Mukama mpe kirabo cyakogera mu nnimi, nange kakasenti ndi wa moyo. Mukama mpe kirabo cyakuravura, nange abirenga bampa sente ndaba banadi baba wanyo sente. Mukama nange njagara kusimbi, nange mpako kirabo cyakogera. Kakati awo ruhakika tona nakikuwa ono musajja katonda Emmanuel ono jatuwo bujurizi mpurira bulungi the first time we nasoka muraba nze ndi muntu asayo nyomoyo omuntu wabayogera yayogera ti yari mu 7th day yari musajja nga amanya ikigambo yara yagara ne ikigambo cya katonda
naye yagamba mukama mpe ekirabo ky'obunabbi abantu basobole kubanga basobola ekigambo basemu kati abanga bamuyise nga nabbi abulire n'ekigambo ngayagala abantu basemu ekitiibwa ekigambo kugamba nti yasaba ekirabo ky'obunabbi kisobole okuwagira ekigambo mukama kyamu okubuulira asobola kitegeeza niya oba okuyaya naakwe kwali kwakuzimba omubiri gwa kristo kwakuzimba ekanisa teyamulisa nti lwakukola sente wabula yamba mukama kino kyewampa kyakuula ekigambo ndaba waliwo batakisaamu ekitiibwa abo tebaagala ekigambo kyo katonda oledde agulumiza ekigambo kyo kusinga erinnya lye naye mugamba naye mpayo ku kirabo ky'obunabbi ndi abantu bagala nnyo abanabbi bompa ekirabo ky'obunabbi banampitanga nga lwabunabbi ngende babulire n'ekigambo tulaba nti ensonga gyeyamulisa eyo yamuweesa ekirabo wakiweeba oba tiwakiweesa toli nabbi mukama musonyiwe kakati ekyo wakiweebwa kubanga unawulira obujulizi obwo kyoba kati mbukomezawo okuyamba abantu namunagala lipewa hii karama yeye alisema Mungu jinsi lipewa kulihubiri neno naona wanabii ndio wanaheshimiwa kani kihubiri neno naona watu wafuate sulipate na mie karama ya unabii ili ienane ileteye hii ya kuhubiri neno watu wakuwa nasikia neno la Mungu sura kama nia yake alikuwa anapenda neno la Mungu isikilikane ekirocha katonda kyulike kama mitima y'abantu bakisema ekitiibwa katonda wewegala kugulumiza ekigambo ki lwakitawagira nakongera kati mbabulira lwaki omuntu aweebwa mbabbire ku byama obayaga wegomba DIDIER yaweebwa kati naye kankubire ku byama mbifuna ntya nze nagamba mukama mpe ekisa byembuulira mbifaanani kigambo kyewampa nino kifaanani kakati bwe nakibuulira nga kisobola kuba kyazimbye enzire kizimba balala ekyo kyenjagala mukama nayongera ebirala saabisaba nakyo kyakuvunula ennimi nakyogera nga DIDIER we ningaba mukama obanga mu kifo ky'okumpa ekyokwogera mu nnimi olwakiri ompeza kukivunula ekyo saakizigenda ku lusozi mukama nkisaba ntega ekyo nakisaba nga DIDIER we mukama agenda okulaba kijja kwetaagisa mukama n'akinyongera naye ensonga katonda yajinga mberiemu lwakuba nti nali mwesigwa mu kukozesa bye naweebwa bayibuli eyogera etya mu basajja bali abaweebwa talanto mukama fesi yebazibwe nga tugenda kukomawo ku nsonga eno wamma eyogera ku ngundi eyogera ku mbaga katonda gyayagala tukozese eyo mugulu njagala tugenda kukomawo ku nsonga eno nga tumaliriza kubanga obudde bugenda wabula njagala tugende mu Matayo ssuula 25 olunyiri olwa 14 mbabule ku lugero lwa talanto mukama fesi yebazibwe talanto zino omuntu yaweebwa 5 ne yaweebwa 2 ne yaweebwa endala emu ojja kusanga bonna banayo obusobozi obw'enjawulo kati tofuna bujja kubanga omuntu yaweebwa 5 gwe nayo kimu tofuna bujja omulwanyise katonda kuwa ekimu ng'alaba nti bwe busobozi bwo kati bw'oyagala kuweebwa ekisingako yongera ku busobozi mukategedde ngena babbira ekibuuzo nti oyongera otya obusobozi osobole okuweebwa talante ezisingako nze njagala kubabbira ebibuuzo kati bino wanabadde ng'obisasulira mu semina katonda asiimye owulire obubaka omanye engeri gy'onaasaba ng'omanyi ky'osabira ate ng'omanyi n'ensonga gy'olina okumulisa okusobola okiweebwa katonda bw'alaba nti mu butuufu omutima gwo kye gusaba kukitegeeza buli sirias aba agenda kwongera mukama ffe Yesu yebazibwe soma Matayo ssuula 25 olunyiri lwa 14 tusome tulire olugero lw'amatalanto luli lutya amina tuli fenna 14 bizaba nk'iby'umuntu wagiye bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira Matayo 25 olunyiri lwa 14 bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye aha umwe italanto 5 undi amuha 2 undi amuha 1 uko umuntu ashoboye urira point urira kumekoro rwa 15 rugambye omu yaweebwa 5 omulala 2 omulala 1 buli omu kusinzira ku busobozi bw'alina ekitegeeza nga tonaweebwa talanto katonda sooka kulaba obusobozi bw'olina oba busobola zikozesa kati bw'oba oyagala kuweebwa bisingako sooka oyongere ku busobozi obusikiriza katonda kukwongera mukama fesi yebazibwe mukategedde ako singa mubiwulira kubanga bano katonda agala nti tuseeyo omwoyo
eriye kigambo turyoke turabe birungi tuwesige katonda aliyoka tuwomukira wowe oyagala kulabe birungi oyagala kuweebwa kwongerwako byotanaba byewafuna naye ng'olaba nga tolaba magoba gwe sooka weekebere obusobozi obulina amen olwa 16 uwo mwanya wahawe itaranto 5 aragenda arazigenza agenzuramo izindi taranto 5 n'uwahawe 2 abigenza atyo agenzuramo izindi 2 ariko uwahawe ariko uwahawe imwe aragenda acukura umwobo ahishamo iyo taranto ya shebuja maze iminsi myinshi ishize shebuja w'uwo mugaragu araza shebuja wabo bagaragu araza ngera soma mu Ruganda abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye orunyiro wakomeka wa 19 habiri nakoretse baritembaririra wahawe itaranto 5 araza azana izindi taranto 5 ati databuja wansigiye itaranto 5 dore nazigenzuyemo izindi taranto 5 shebuja aramubwira ati umurongo wongo niwo nshaka wa 21 shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka urira point biri bitanizo biri bibiri nuko mugaragu mwiza kandi ukiranuka ni ibintu bibiri kuba umugaragu mwiza kandi ukiranuka biranga ibiba n'ubushobozi buguhesha kubyaza umusaruro amataranto kati omudo murungi ate omwesigwa iyo Ruganda bote bwegamba ya Kiswahili ya inasema 21 namna gani? Mathayo 25 mstari wa 21. Bwana wake akamwambia vyema, mtumwa mwema na mwaminifu. Aha, hizo zote ni tunda za Roho Mtakatifu. Uwema na uaminifu ni tunda zenye zilisaidia yule ili atumikishe karama. Aha. Ugukiranuka no kuba mwiza, ubugwa neza no gukiranuka, izo ni imbuto z'umwuka wera. Nizo zigushoboza guhanurira mu gukiranuka, guhanura umuntu muzima. Kuko iyo utabaye muzima uzica mu kimbo cyo gukiza. Uzamera nka Baramu bagwereza amafaranga ugenda uvume abisiraheli kandi atari ubwoko bwo kuvumika. Kubanga wowe kirabo, wowe bataranto ujya kwera nga Baramu bakuwenguzi ugenda ukora imireba no. Ukora imiraba batagwana kukorimwa. Usange ngo ukoze iki ngo ukoze urukwe. Orinyoro sozi okusanya amakagabembi. Ogame no mutakugame tumunange DIDIER wariwo umwami yansubiza kumpe moto kandi wankwadaye nayo mucyarawe nari agadegarama ka ngamujyemo muhama biro wange karaka ka cyarake nkagobe nsabirayo tukurire ngenda ko kiwebwayo kinene nyo kasonga usabire sara aka kazi karine kafa nyingira amakagari kati urira amagezi goboresi gansi ga setani ga mutu nsoro ago magezi sigabwa katonda nga Yakobo yatugamba sura 3:13 paka 17 ago magezi ate no sango murokora tamanyi kigambo no kwekerenya nagamba mwatu bokaso yogenda kumpe kiwebwayo kandi nyorusozi onampo ne mutesa sete nga business Baramu we batwe bamukwaza tugena kubaza abemara ne ate twagaroje okusitwe bayita kikorimo okitambuza kikwata Isirayeli katora nagamba sebo nakuwe taranto si akokorima yakuweso mukisa haleluya tuovora bakati taranto obeki ebirabo byawebwa 5 yazikozesa mu Burundi natero akyazikozesa Burundi lwakubanti naye naye bibara bya mirundi 2 yari mwesigwa ate omurungi oburungi, that's goodness and faithfulness. 2 fruits, goodness and faithfulness. These 2 fruits enabled that guy to multiply the talents, to use the talents as God wanted him to do. Mukama fesu yebazibwe kati mbadensa Ruganda bari wano kiza kuba cyana kunyoba mukama nga rero osabiye ebirabo katona bikuwa mu bungi okubantaraba busobozo bulina natoruvanyuma tenogera nobera nga Baramu no cyukamu ebyo birabo yizo komekera ngo fuse nga Lucifer no komekereza ngo zikiride nabyo ekyo sikye nkwagaliza naragadde mukama wa correctire mbalirira agamenti congratulations, faithful and good servant. Bino byenali kwagaliza katona kunyongera cya kuvunira nimi
cyakogere cyo kubira nimizi wo mu yanga mati I was faithful nari mwesigo kwebe bye yampa ekitegeza nawe wa promotion kitegeza byenina katona cyagara kumpa promotion kasange n'amaso no kubera mwesi ukiendelea kukuwa mwaminifu Mungu atakuongezea mwingine kiwango kukutumikisha zaidi. Inakwambia hauhitaji kukua unawivu kumwenzako, wewe fanya vyenye unastahili kufanya. Neema ulipewa yitumikishe, Mungu atakuongeza neema. Kama Yesu yabazibwe aho siba wade kisinga feza kubanga kino kizo kuwesa feza ne ate singa obera mwesigwa. Aha, tugende amaso turire 22. Wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi. Injira mu munezero washoboje. Urira uwa runyiro rwakomeka. Era rwabiri mu rumu ngarugo gwawo. Mata 25 oniro rwabiri mu rumu. Ono yawe bataranto 5 arese mbaririra. Mukama wa musinye good and faithful servant. You have been faithful with a little, you will be granted more, you will be in charge of more. Kitagiza bade mwesigwa mu bitono ero genda kuwewe birara bingi yingira mu sanyo lya mukama abo bubanga wali yagadde omurokoro li wano kama Yesu yebazibwe nali yagadde bobo limo kurokoro li wano nga wali yagadde Katonda kongere ekisa setani takufiriza buno bubaka okubanga gwaba afirwa boba wazze nobuno baka notabutwara atenga mbuli kodi zira ku recordinga abatakunganye babufune mugwe nga tofunyemu kijja kuba cyanako mubutufu wari abagenda burira ku YouTube abamini ku WhatsApp bo bafunemu bakuboruta nga tebasuze wano gwe wani bade atengo ofuna munyo kusinga kubango ndaba live wari abagenda kumpura ku audio ku WhatsApp bo bafunemu bacyusemu bagabe mukama tuwekisa tetubade besigwa wano mwebyo bewatuwa twabyeyisamo bubi tetwabera abadde abalungi tetwabera besigwa tusonyiwe katukoleki tukatozibwe bujane benenya mukukwenenya nosanga ntebagama tumunange DIDIER audio je wasindikeri yankora bulungi yote birabo ebyo ngati wali tebirina ninga mati gwe wandetero kubifuna hate wabifuna otya nanti bye wasomesa ruri be wali mu kyoto kyagaruga kawempi kani imagine ategwe yabadde wano uliopewa neema unakataa neema kama febazimu no wewe kitano kigana waliopewa neema wemekataa neema omanyo kuwebwe kisa no kizanyiramu oyo atabadde wano mu rukungana natefiriza oturu eyebase karamba wagenda kuzukuka nawire ino audio nemuretero kusaro nacyuka gwali wano notasarawo mu butufe bera great loss kati atenze bwenjogera mba nkwagaliza nange ngase kanisa Katonda anyongere toroza nti wamma embaga je waragudde wamma Katondo okujimpa abera n'ensonga mbadde mwesigwa mu wero bye nawe Katonda lyoka nyongere kisa. Hallelujah. Mpereze nga nayo rubirizo rurabika. Siba kiri? Kiba promotion. Hallelujah. From glory to glory. Maririza wamma. Abiri mu bishi. Niwa hawe itarante ebyiri araza aravuga ati databusha. Once igitarante ebyiri dore nazigenzuyemo izindi ebyiri. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka. Wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi. Injira mu munezero washobuja. Amen. Niwahawe imwe araza aravuga ati urunyiro wakomekeye wewe abiri munya irishina ine njo yone trafika mata abiri mutaro abiri munya wetu tuse niwahawe imwe araza aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaga ko usaruraho utabibye ko uhunika ibyo utagosoye ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka dore ngiyo ibyawe urabifite yegariwe ariko shebuja aramusubiza ati iyo point igenda gara mukama wawe abiri mu mukaga ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubiwe wa munyabutewe ko waruzi yuko nsaruraho ntabibye munika ibyo ntagosoye itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza nanjye naza ukampa iyanjye ukampa iyanjye n'inyungu yayo nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10 uno murongo kangahe 28 28 uruti bagimunyage bagiwoya nayo taranto 10
ngo nuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. Amen. Kakati bulijjo ababbi bamanyi ko emisoro nyiriro olwabirimu munana lwe lusembyeyo ne lugamba nti oyo alina aliyongerwako. Omanyi lwaki aliyongerwako? Kubanga byalina yabikozesa. Tofuna bujja lwaki ono mugaga Katonda mwongera bugaga. Togamba nti papa Abraham Katonda mwongeze ku senta mwongera bugaga nofuna obujja. Nanti alina yabikozesa. Byalina kati Mukama bwamwongera tugamba nti lwaki ffe tufunyeemu nanti ofuniramu watenga gwe tewagasa tewaweebwa kimu talante muyuka owagana gikozesa nogamba nze siyinza kuyimba watali byuma, nze nyimba wali enanga watali nanga, nze siyinza kuyimba mba neesala beeyi walawe kakati ono yagenda kunyagibwa gyalina kubanga tayagala kugigasa. Mukategera Buluganda nze okuba nti wano ndaba baavu siyinza kubuulirawo ate ensente n'ajjawo ekiweebwayo kuba nti obuulira lwakwagala sente kati gwe olina okunyagibwa eyo gy'otalina bw'oba tebanagikunyaga ng'oli bw'otyo Mukama kusonyiwe nkusabidde ekisa tandika leero weenenyi bw'oba tonaba kwenenya Mukama yinza gikuggyako buno bubaka tebukidde just bwereere mu Isaya 5:5-11 oli Katonda bw'agamba nti ekigambo kyange tekiriddayo nga bwe kyazze kirituukiriza kina kitumidde okukola. Engwi ijambo lyange ntizaazira mu kanwa kange busa lizaasoza kyona litumiye gukola. Kakati tosubira Katonda kiro kyawandiikibwa n'obubaka buno buse lwakuzanya mbadde sina pulani yakubyogerako bino nateeseteese kwogera ku nsonga ki eri mu Luka 15 eyogera nti tusanyuse eggulu tuleme okukuba livansi nga tulina kuwaza naye ate Mukama asiimye nga yagala kwogera n'abantu abalina ebirabo by'omwoyo baagala bikozesa okuba nti olwo kye babawadde baagala kusaba kubanga babawadde ka transport baagala kusaba kubanga olwo kye bagenda kubanga olina okuweereza Katonda ate olina okwagala kukozesa talanto ng'oyagala Mukama wo asanyuke so si gwe okwesanyusa n'okuwadde nawe oyinza osanyukiramu naye ate ekigendererwa kyo kibe kyakusanyusa Mukama wo eyakuwa ebirabo byakugasa ekkanisa ye kubanga nawe oli kitundu ku kkanisa bw'oba ebirabo by'omwoyo birina naye nga tetwagala bikozesa lwakuzimba ekkanisa ogwana okubigibwako bw'oba obikozesa ogwana ekisa ekikwongera n'ebirala. Mukama Yesu yebazibwe batugambye batya eno ono omuddu bana ababiri yaweebwa talanto 5 yaweebwa 2 neyaweebwa 1 bonna baaweebwa okusinziira ku busobozi bwabwe. Kakati yaweebwa 5 yazikozesa eyaweebwa 2 yazikozesa n'ate ekyayamba oyakozesa 2 n'azifunamu endala 2 kyekyayamba yakozesa 5 n'azifunamu amagoba g'endala 5. Batuganye ebintu bibiri ebibalanga. Congratulations, good and faithful servant. That is goodness and faithfulness fruits. Kyebayita weebale omuddo omulungi ate omutuukirivu oba omwesigwa. Eyaweebwa talanto 2 kye baamugamba. Eyaweebwa 5 kye baamugamba. Eyaweebwa 1 annyonnyola lwaki agikozesa. Yagamba nti Mukama wange oyagala kukungula gy'otaasiga. Umanyi kubanja otusaba kimu kyakumi nga sete tetunafuna neze twagala ezimala omufunye omutwaro gokali n'ebizibu yenkana emitwaro 5 opadde omutwaro ate nkuweero 10 lwa kimu kyakumi n'otandika okuyomba. Mukama ayogera n'abali wano Mukama abasonyiwa ababbi ba kimu kyakumi. Mukama akola ekyabaso temuliiwo. Mukama akola ki oyinza kusanga oluusi Katonda kuwadde emitwaro 10 naye ng'ekizibu ky'olina kya mitwaro 5. Katonda naye akubanja kimu kyakumi omutwaro gujjeko ku mitwaro 10 zaakuwadde kubanga tozironze Katonda siimye ozifune mu magoba naye ate bw'ogana kujjako kimu kyakumi ne weekwasa Mukama alaba ebizibu byenina na zino tezimala sinza kuwa kimu kyakumi kubanga tezimala wano otandika okukuba Katonda enjawulo ajja kugamba nti you lazy and wicked servant gwe omunafu ate omuddo omubi. Ekitegeeza ekyafuula oli obutakozesa talanto lwa bubi ate n'obunafu. Laziness walisema mudhaifu hapa Kiswahili walisema ingine jina kuna kukuwa weak na kukuwa lazy. 28
25 verset 28 Matayo 25:28 egambye wetya Nasema basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nayo. 27. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu. 26 nasema. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Mlegevu ile nene ndio nilikuwa napenda. Mlegevu ni umunebwe. Muzaifu ni umunyantege nke. Yesu yebazibuye. Muzaifu kwe kubera weak umunyantege nke. Sasa mulegevu mu Kinyarwanda ni umunebwe wa umugaragu mubi umunebwe. Kakati katurabe eyo Ruganda yegambye cya kibagambye katukisome warangerije babivunura mu sinjobone ko napenda tuone gisi kisena isema mulegevu muzaifu ni vitu tofauti kidogo. Mulegevu ni mtu lazy nati uruzungu gamanti lazy ne ate lazy kitegeeza omuntu atagara kora ibya ne ate weak unza kuba ngo yagara kora nenga amanyi matono katusome mu Ruganda 26 naye mukama we namugamba nti oli muddu mubi mugayavu. Mulegevu omugayavu kugayara kwe kuba kati nga tuyagala kola ebintu kingoga nti leero fumba emereri obute efumba emereri nangamba ati kale kati gwe nogira nangati ndekati nfunira mugana menyekera bwiriri kane kubire oturu kyabaita mugayavu nobigayarira kyabaita neweyibara kakati cyanjaro no kubera muzaifu omunafu week oza kuba kati nga wakoye bukoyiro kuba ntoli mukowu yesonga lwaki Katonda agamba Gideon nti ngenda ng'amaanyi go bwe gali go as with your little strength amanya matono na udhaifu yako tembea gisi na udhaifu yako gisi huko itakuwa na wewe. Sasa udhaifu kuna gisi inaweza kuwa itakuwa mbaya lakini ulegevu ni kukua ignorant si ignorant kuba ngate okubera katenga oli mugayavu gatwagara kukozesa kiwaweebwa tingo kubati ngo bakuwadde MBs z'obwerere sibe kiri gwe nozireba awo notazikoza kati nezigendera bwerenga tozikozeseza kibayita obugayavu oruso obugayavu obo tutera kubeera nabo wegerereza raba ebintu bibatero ku oruso notabikozesa raba kiro lero nokikungana mu nokubotro notawulire kigambo kino kibayita obugayavu notakozesa ekintu ng'ofunye chance ya kukikozesa okimenti woro MTN kubanga si kyagigurira ko MBs eri mu mapesa wano ogenda kusanga nga bampadde MBs bisatu za bwerere ningamala ko tebazisindika ko Airtel kubanga giye kozesa katatebo nali kozesa MTN nga tebazimpa kati bwe nabira kati ngaba kubye nango omugongo osanga ruse bazimpadde kubanga nayo MBs za Airtel ne okukyusa simu nange nembiga yarira ne bazikuba nganga sizikozeseza natezo sejusa kubanga olete banzi banga MTN nababbi basinga kumzibira ku MTN nange nembivaako kati MBs zange bazimpa zobe nange nezifa bwerere ne tugwa duro nate mu bwengura bomwe Katonda batwagala ayagala sembo kugayalira ekisake tuwereddwa wali abasaba Katonda bawe ku MBs ezo zena kwesatu zifa bwerere nga wali abazisaba kati sino kugasa okusinza ku kisake tuwereddwa kama fesi yebazibu era nga amaliriza nga tukomye ku nsonga eno kubanga obudde bwange bogatako n'enyimba buli ng'obuweddeyo kama feebaze kubanga ninaye engeri gye bakibalamu essaawa eyingidde n'eddakiika 8 ate nasinziza mu ddakiika 8 ekitegeeza nsigazaayo ddakiika emu kakati siimire kiro tukisome nga siimiridde tusabe kubanga sagala kuyisa mu budde bwammwe era Mukama nsuubira nti akoze omulimu tugenda kusaba essala yakwenya tugambe Mukama atujemu obugayavu ekisa kye twaweebwa tulimo kizanyiramu taranto n'ebirabo bye twaweebwa byakuzima omubiri gwa Kristo tulimo bikozesa mu bugayavu tubikozese mu kuleetera Katonda amagoba mulinya Yesu nga mpasa wowe okuweereza era ogasiza leero singa badde tewazze tetwalifunyeemu leero ate tukufunyeemu
buli omu yazze wano oli wa mugaso tewenyoma newankubadde yakubya otulo naye nga wa mugaso okulabika wano kubanga singa Katonda agamba nti ngenda kukubalira abantu bonna babaddewo nkosasule ku buli omu yawulidde ekigambo kino ono ne wabanga tinti yawulidde bingi Katonda naye aba amubala kubanga badde atabula otulo nakiri naye Mukama mumusabidde ekisa amafuta ga Dankani tugagobye leero g'otulo mu linnya lya Yesu omwoyo gwa Dankani gw'otulo tugugoba mu linnya lya Yesu namusese yes kubanga yabadde atera kukuba wali otulo ye nga alinga yatugula ekyo tukikutura mu linnya lyani mama Maya tukutula okyoyo ekyo gamba amina kikutuke mu linnya lyani atayinza kunyiigira DIDIER nze bampita omwagalwa olina okunjagala ng'etteeka Mukama ffe Yesu yeebazibwe erinnya lyange litegeeza omwagalwa nze muteekwa kunjagala kubanga okujjako ng'oliko sitaani naye ate mulina okunjagala mu linnya lyani pitibwa omwagalwa ate bonkyawo oba oliko ekikyamu kati twatulina ogoba dayimooni mu linnya lya Yesu ono si munyiivu ono okyali waffe ono Yesu yeebazibwe mbadde nabasabye okuyimirira naye amafuta gatuula nalabye nga ge gabanywezeza haleluya mwebale kwagala ekigambo ekyo kinaze nga gye muludde okuyimirira kirabika bayagadde gende maaso naye ate nina okuddiza akazindalo bano tusobole okuweereza Mukama ffe yeebazibwe tumalirize mweno Luka gye nasomye mbane wakumaliriza ku lunyiriri lwa 10 njagadde tumalirize nga tuyimiridde Mukama ffe yeebazibwe 7 yagambye mbagamba nti 15 Luka lunyiriri lwa 7 mbagamba nti weekityo linaabanga essanyu mugulu olwoyo alina ebibi omu eyeenenya alinayo obugayaavu alinayo obubi mu ngeri yonna gye wakozesa ebirabo bya Katonda n'otamuweesa kitiibwa oli waddembe okwenenya togamba nti asenze mbiruddemu akabanga no oba wewagayaala wonna osabe Katonda akusonyiwe akuwa ekisa kye bayita opposite y'obugayaavu obeere mwesigwa opposite y'obubi obeere omulungi mu linnya lya Yesu byebibala bye tulina okusaba tusobole okukozesa ate bye tulina bw'omala obikozesa mu bulungi Katonda kwongere kubanga ojja kuba ng'oli mwesigwa mu ebyo bye waweebwa n'ate bw'otabera mwesigwa n'ekyo ky'olina ekitono bagenda kikunyaga kiweebwa oyo DIDIER bamwongere ebyotalina byoganya okukozesa ze Mukama gy'abinyongera n'ate nkwagaliza ffenna tubifune mu linnya lyani tumalirize nga tugamba onyirwo mbagamba nti weekityo ginaabanga ssanyu muggulu olwoyo alina ebibi omu eyeenenya okusinga abatuukirivu 9 abateetaaga kwenenya mukawulidde 8 oba mukazi ki alina erupiya 10 bwabulwako erupiya emu ataakoleeza tabaaza n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya okutuusa lwagizuula olw'omwenda bw'agiraba ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'agamba nti munsanyukireko kubanga nzudde erupiya eyabadde embuze 10 bagamba nti ono Yesu yayogera bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olwoyo alina ebibi omu eyeenenya amiina ekitegeeza omutwe gw'ekigabo gubadde gugamba nti tusanyuse eggulu tubakozesa kye bayita party after party gamba muno party after ki naye ate gwayinza obakozesa party nga bakola nti birthday party ne bakola anniversary bagamba nti wayewezeza omwaka wayongeddeko ku mwaka wano ffe ne tucelebratinga naye ate muggulu tebacelebratinga lwakuweza emyaka tebacelebratinga lwa mulimu okutambula tebacelebratinga lwa kizimba munabana okuwona tebacelebratinga lwokuba nti wazadde omwana wabula muggulu bacelebratinga gwongamba mbadde mubbi sazeewo kubuvaamu Mukama ffe Yesu yeebazibwe mbadde wa mwenge nnyo mutamiivu sazeewo okuva mu butamiivu saba Mukama mupe ekisa kubanga Yesu yagamba mujje gye ndi mwenna abakoye n'abazitooleddwa n'ebibi era mulungi nnyo okubawuumuza teyakugamba kwe weewuumuze yagamba kwe jangu gyali naye tayagala osigale nga bwe wajja bw'oba wajja n'ebibi ng'oli mukoowu n'obugayaavu ng'oli mukoowu n'obubi osabe Katonda kuwa ekisa ogambe leero Mukama nsazeewo Mateyo 10:28 nga bwegamba
abakwe n'abazitoreddwa bameka abakobwa nange oyo kubanga waliwo embeera egyoyitamu nga nge kukoyeza ekuletera okwemulugunya bameka bali wano nga beemulugunya lwa mbeera yes okwemulugunya niwankubadde kiringa ekiba ekitono kyaleetera abayisirayiri kufiira ki manunguniko bangi bafiira mu ddungu lwakwemulugunya okwemulugunya mu ekyo kitegeeza obutakkiriza kubanga bw'oba tokkiriza Katonda okusobola olowooza setaani yali kuyambyeko mu nsabo bali kuyambyeko ezadde kulikuwa Katonda aludde kuwa ezadde kati mu kwemulugunya lwaki Mukama wagaana lwaki Mukama kyoto kikola mu kwemulugunya oli ng'agamba Katonda yalemereddwa okwo kwemulugunya kuyinza okuremesa n'okuweebwa ebirala bye wali badde ng'ofunamu kati osaye Katonda Mukama leero kwemulugunya bw'osala mu kwenenya era n'ofuna essanyu n'osigaza essuubi kubanga okwemulugunya kujjawo essuubi manunguniki natosha tumaini si ndio bonesa sife kati tulina okusaba Mukama n'okwade tunababiddamu byonna bye tukusaba tuwe ekisa kyakumatira bye watuwa tukwebaze bye watukolera n'ebyosuubira okutukola Mukama osigaze ebbanja lyakwebaza lyokka tosigaze ebbanja lyakwemulugunya ekyo kisa nkikusabidde njagala tusabe tuyimirire tugambe Mukama atusonyiwe buli omu amanyi abasinga okuwangulwa ekiba kiyinza okwezingirako mangu ogambe Mukama kino kinyezingirako mangu oba busungu oba obulimba bameka bangwirwa okulimba ekiringa kibambala n'alimba ate nga badde si mwetegefu kugamba tikyafuuka ng'olugoye oluli automatic kimuwambala bamazi nesa nga yalimbye ku simu bogati ngundo oli ruddawa ndi mu kibuga ate ng'oli wano Kawempe kugamba nti nozagati ate nga olaba n'omuti kijja automatic kitegeeza gwafuuka omuze kikwezingirako mangu era tokyalina sensitivity tekikyakuluma olowooza kya bulijjo kiri common olowooza n'abalokole baliyimbira ku masimu n'abasumba ekyo jjukira kikufuula mutabani wa Setaani kubanga Bayibuli tugamba Setaani ye taata w'abaki kitegeeza bw'oba toyagala kusanyukira Setaani kubeera kitaawo oyinza okusalawo Yesu ye taata w'amazima waboogera amazima Katonda bw'oba oyagala akusumulule ukyetaaga okwatula ekibi oge Mukama kino ekikooye nze nkooye naye nga watona kikoowa kisigazi geyo naye beekulinda tojja kulima nti nalokoka weetaaga ekibi kyona kikwezingirako mangu okyatula ogambe Mukama nsonyiwa bw'oba obubbi n'okuba enjawulo n'olaba nti kyo kikwanguyira ekyo kyo n'okukyenenya olaba kukyatula kutuukiriza mukolo okukireka byakulema ekisawo ekiri leero oyinza okukisaba Katonda n'akuwa amaanyi nanti nabagambye ntandikira wali Pastor we yakolese leero nabagambye tulina okukozesa Eggulu party after party bw'oba nga okulimba kyakwesibako leero ogenda kwasa sigenda nga matate kuba oluta kimanyi bangi wano kibawangula okwogera amazima kibamenya ate ekyani batate okwogera obulimba kifuuka ng'akabenge kugwe naye nga simuze omuntu yenna ayinza okukola ensobi mu kutya n'akola ensobi naye ate bw'oba okulimba wakyambala ng'olugoye okulimba olaba woofunira bw'otalimba toyitawo ekitegeeza ogwo gwafuuka muze eyo katebeera dayimoni afuna akatebe egamba kati Yesu wajja ninawe wenkusikira gwe tosigala ffenna kubanga oli wa Mukama waffe Setaani kati Katonda yasanyukira ab'amazima engero sura 12:22 egamba olimi awongo ni kyamuzizo kitu kya ni jinsi nasabaka jinsi ekyo kyomuzizo kita jinsi mu Kiswahili kina jinsi unajisi kati olulimi olulimba Mezali 12:22 ekyo waliwo abalimba nnyo naye nga wali badde ng'osaba Mukama mpa ekisa kati bw'omala okusaba ekisa ekyo olaba kati bw'oyinza okusigala ng'olwanyisa ekyo kati olangamba nti tewali azaalibwa nga mutuukirivu tewali azaalibwa nga mwesigwa eri Katonda wabula ekyo kikuzibwamu nga bw'oyinza okutreninga omwana okwogera amazima n'akola ng'ayogera amazima ng'abazungu bakikola n'ate Abafulika batutreninga bubi osanga omuzadde nga bw'oba nga waliwo maama ngundi amunoonya agamba kawala ake bw'oba musabanike maama ngundi bw'atuuka wano omugambe nti siriiwo ngenze kwebaka naye tomugamba nti wendi kakati omwana bw'ajja omusange ng'azanyira ebweru nga maama we weekwesi olinga eyeekubasa kati omwana nti gundi maama we waali nga nti wali yeebase naye yangambye bw'ojja kugambe nti taliiwo naye yeebase mu kisenge naye yangambye sikugamba nti yeebase yangambye kugambe nti taliiwo kakati bw'oba maama woofulumira n'okaana ne kaja okakuba kiba okulwaki wamugambye
kato mwana bakura nategera kitegera imani no kurimba mani yangambye mbere nga nimba mu kato mwana agenda kukura mu kurimba nakuguka agenda kurimba mama we agambe ati buno burimba wabujja wane era birante yamusiga mwezigo mu buto abafurika bwe bato batukuza bubi nebo baba kukuza bubi kata by God's grace you can be brainwashed eyensigo katona kitafa muguru cyatasiga mugwe oyizo disigukura kiro cyo rwarero yes Matayo 15:13 buri kibara buri nsigo buri plant katona cyatasiga mugwe ogabe mukamba kati gisigu bakita kusigukura kugisigurura mukamba ojije munze otekamo insigo y'amazima kuba Kristo bari mugwe ayari no kurabika mugwe nate cyane nakunyo kusanga turi barokore natenye isaza fezira za setani muramba enjogera yo murokore murimba muferi nate no sanga murokore bamanyi ko buferi bamanyi ko burimba no bwezi no kuyayi no kuyobuyayi ezembara ziraga mu butufu uri wa setani ko nga setani yasingo kurabika mugwe ate Kristo yane badenga arabika mugwe byenjogede tebije na bawomera ubansibura simanyi ngabo wajogede mukama feba zibu cyakansibura njogera binza kunkubya amayinja rero Yesu afebazibwe nakate tino kuraga Kristo arabike mufi ebibara byamwe mutukuvo kwagara isanye mirembe oburunjo wesigwa bino kurabikira mufi bobanga tobirina rekera okusabira visa ogabe mukama mpekisa mbere mwesigwa abantu barabegwe munzi era ize sara zange visa ngenda gira bange nyongeza eyo ngira bange nyongeza cyobora teza kuntiza obeze bateze ekikunte Kristo arabika munze kati kibere cyetago cyo eguru orikoze se pate after kubanga batugamye bo wenenya ngo va mu kibi eguru basanyuka na marayika bakoreki urukungana eguru rikusanyukira atenere kukosa pate nabagambye buno bakabwempisi zawo buno bubaka businga okusituro murema natambura buno bubaka busingo kuzukiza Lazaro nava muti kubanga buno bubaka bukuretera kwezura ne wetegera no sound wana we no kucyuka we wow mbade njogera burimba nga bulijo kumbe setani tato wabarimba mbade ndi wansi we setani nganjogera Yesu ne ate setani yafuga munze ebibara bye banda bamabantu mutufu mpaka na Kristo munyeisa no ama mukaba rero peki sankufana nemo kuwakana munyeisa kujurire mu bigaba ate ne munyeisa kujurire kama Yesu yabazibwe wetina bera bwekityo yagande oruganda bona asobora kuyigo kusonyiwa we wawo ujya kuba ngo urokose mako 15 Yesu yagamba bona bango yimerite ngo usaba nojukira ntwaro yakukura bubi soka orekerawo okukora kuyimusesa osoko musonyiwe nekitawa ari mugura ari kusonyiwa ngatana bana kwetonde bibibyo omuntu amanyo kusonyiwa katona musonyiwa ngatana bana kwetonde bibi kiri mu mako 15 kikwate mu mutwe wowe yagara katora kusonyiwenga mangu nonya abantu abona bakukora bubi ugaye mukaba nomba sonye nono musonyiwe nate togendera kukora ubiro ko bantu osonyiwa no togendera kukora bubi kubanga bogendera kukora bubi ojja kwanga ogane ekisa kye waweebwa to wakane kisa temunyaga mante tedide babudde njiri yakubatwara mugeyina ene njire kutwara muguru botagende gurugenda kuyomba sakatonda lwaki bawura mukama notaba wekisa pozi nga gwasazewe guru kuri ejamu Kristo Yesu yandaga no wikes eziwedde byali kolesewa kwekiro kwali kolesewa kwa life mukama nangamba wali abawereza banji abalemereddwa okuwera bwesigo katona bagenzo kujja mu kitabo ky'obulama basangule atejukira wali wabarara tino kwatuza bulokozi bewandise bupya katona katanonya abapya tegara bakade bagenda masoro kumanyira bamagenda basangurayo nari kwagarize ekisa fubanye erinya lyo lisigareyo tobera mu aba basangurwa wona bagamati once saved forever saved it is wrong kubanga ewakanya bebrania 10:26 egama bwe tugendera ukore ebibinga tumazo kumanya amazima ngoba twachasigadde sadaka esaiza kudamu kufirira olwakiro yingirage na mufo kya Yesu kukomawo kururuo umusaya guyiwarumu era gwino kunaza katatebo osomoke ekisano kivaamu obera ng'ettabi erivudde ku muzabibu tosubira nti ettabi erivudde ku muzabibu linaafuna chance akuddako kubanga bwogana kubala ebibara ng'oli mu Kristo tosubira nti onaabibara ng'oli wabwiro wa Kristo katebera mu Kristo omwana kokubeera mu Kristo ozaale ebibara kusinzira Kristo nenga Kristo babada kugumide bang ngobale ebibara bya Satani ate ng'oli mu Kristo kuruno mukama kusonyiwa kumpeera ekisa otegeere ky'obanjibwa olina okubeera mwesigwa
nebirabo mukama byakuwa ubikoze sorowe kitibwache uzimbe kanisa biri kuwese pera muguru na wano kunsi kikumi kunsi ne muguru haleluya ikwe kwitibwa kwa didier maririza tugenda kusaba mukama tuweki ekisa n'amaanyi ago kunyweze nkuragana afena ye we namaro kunywera tuzare bibara okwagara esanye mirembo bwese go burungi biriyo nabiri mbagarati ya 5:10 urunyurwa biri mu biri biriyo natusobora bibara nenga mukunyweza kwa fe kuragana fene Kristo bo taginyweza setani oja nyweze kuragana yo naye unyeze kuragana yo nensi ne kamere yo imbarayo okomekereza ngo yingira gina tenga wayatura Kristo nari kwagariza tubera mwabo Yesu baginoga mati twaragura muri nyaryo twakora abadaimoni muri nyaryo sagame mwe bakozi bebi bisibamanye mu butufu Yesu bakagena de wakana rwakwate benyibiriza mu birabo nete benyibiriza mu kubare bibara fubanyo kubare bibara Kristo asobore kwera bamugwe amen ebirabo tebiraga katonda birabo byawe abense okukiriza nate ebibara bye bizimbe ikanisa tuvura usanga amakanisa gabo bageze nga bagasanyawo nurati musumba tatariye bisiyaga ate musumba ate ngundi yakutaka eje biba bisanyawe kanisa katabasira mu banaroko kabasyange bibare ebyo bye tobarirensi sikati setino kubare biba ebinaretira abasakiriza basikiriza gamete okwagara kuri mubo Yesu watu yagamba ibona rabo kwagara kuri mumwe abensi bajya kusikiriza bagambe kuwe wao wano ba Kristo si Yesu watu yayogera niba reba urukundo ruri hagati muri mwe abisi bazaba urukundo ruri hagati muri mwe buryo mukundanye ariko ubu ngubu turarogana turicana turarwanyina intambara zizimwe umuntu asigatinye burokore mugenzi we kati ibi ngibi bizatuma Kristo ubugingo bwa benshi buzarimbuka buzira twebwe uragira ngo twebwe tuzarigija turi kurimbuza bari hanze tubabuza no kwinjira tekisoboka kati bobo yagareguru tobera muwaba baziza bano kurokoka wabura sikiriza bano kurokoka oyingire guru nenga tori yingidemo weka wabiro nabaraba kigenda mu bitiro bagamenti nze narokoka kurwa DIDIER narokoka kurwa papa bishop narokoka kurwa Jamarizian narokoka kurwa M natebo banga kurwa DIDIER abantu bari bava mu burokore sitegezo musango munene genda fuba nyonte okugwa kwa ko tekuretera tebadiyo nabo kubona yimirira usabe kikunyweza mu Kristo usikirize bano kubingiza mu Kristo tobaziza kuyingira mu Kristo turimo kora farisa ibina ku muryango gweguru turi mu heaven gate mu muryango gweguru toziza bano kuyingira ate nabo gatoyingira yingire guru ate nabano obasikirizo kuyingira eriyenguro yambare rwa kubanje wari abayingira kuri wo haleluya mukama mpero mu